Abatuuze b'omu Kisenyi wano nga bakulembeddwamu bassentebe baabwe olunaku lwaleero bakedde kuŋŋaanira ku kitawuluzi kyabwe okuwulira omusango mu bakaayanira ettaka okutudde Ekitaawuluzi. Abatuuze balumiriza ssentebe w'ekyalo Swaleh Tibamwenda okwagala okutwala ettaka okutudde Ekitaawuluzi oluvannyuma lw'okusengawo, wabula ye ssentebe agamba nti Ekitaawuluzi kitudde ku ttaka lye era ayagala kiveewo. Kkooti y'e Mmengo ng'ekulembeddwamu Omulamuzi Moses olunaku lwaleero ettudde ku kyalo kino okuwulira ensonga zino. Omulamuzi alambudde ettaka okutudde Ekitaawuluzi kino paka kutuuka ku kisenge kiri buno buyini. Kkooti ng'ekulembeddwamu bassentebe b'ekyalo epimye n'ettaka okuli Ekitaawuluzi ng'abatuuze balaba. We are not gombaning, but the issue is they were requested by court to come here, plus the neighbors. So those are the people who are there. They were summoned to come. Abamu ku bakulembeze b'ekyalo kkooti bawadde omukisa okwogera eri abatuuze abadde batandise okuva mu mbeera olw'obutaweebwa mukisa kuba ku bye boogera. The court has gotten a chance to hear from the community, and you are denying court chance to hear from the community. Why? Fenga community tetubamanyi nga bananyi Kitawuluzi kuba ffe tulinawo nakyo ffenna we don't kubanga Ekitawuluzi kirina kyapa. It was a road reserve and tewali muntu asakyoninga nga individual nagamba kyange. So it's an honor for you to come and assess and come out with the truth. Omulamuzi oluvannyuma lw'okupima embeera asazeewo okuwulira ensonga zino mu kkooti era wadde abatuuze b'omu Kisenyi ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja nga lwagenda okuwulira omusango gwabwe. Sentebe w'ekyalo kya Buwanika Swaleh Tibamwenda yakuba bassentebe banne abalala b'omu Kisenyi Jjuko Mutebe ne Omondi Salim mu kkooti nga balanga okwagala okubba ettaka lye wabula bubamulumiriza wamu n'abatuuze okusenga ku ttaka etali lirye. Swaleh Mugabi, NTV, Akawungezi.